Yokaana ekyokubiri essuula 1 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Nze omukadde mpandiikira omukyala omulonde n'abaana be benjagala mu mazima. So si nze nzekka, era naye ne bonna abamanyi amazima, olw'amazima agabeera mu ffe era aganaabeeranga naffe emirembe n'emirembe. Ekisa, okusaasira n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe n'eri Yesu Kristo Omwana wa Kitaffe binaabeeranga naffe mu mazima n'okwagala. Nsanyuse nnyo kubanga nnaasanga abamu ku baana bo nga batambulira mu mazima nga bwe twalagirwa Kitaffe. Era kaakano nkwegayirira omukyala, singa nkuwandiikira ekiragiro ekijja wabula kye twalina okuva ku lubereberye, twagalanenga ffekka na ffekka. Na kuno kwe kwagala okutambuliranga mu biragiro bye. Ekyo kye kiragiro nga bwe mwawulira okuva ku lubereberye mulyoke mukitambulirengamu. Kubanga abalimbalimba bangi abafuluma mu nsi, abatayatula Yesu Kristo ng'ajja mu mubiri. Oyo ye mulimbalimba oli era omulaba oli owa Kristo. Mwekuumenga muleme okubulwa emirimu gye twakola, naye muweebwe empeera ennamba. Buli muntu ayitirira n'atabeera mu kuyigirizibwa kwa Kristo talina Katonda, era mu kuyigiriza okwo oyo alina Kitaffe n'Omwana. Omuntu yenna bw'ajjanga gye muli n'ataleeta kuyigirizibwa okwo temumusembezanga mu nnyumba, so temumulamusanga, kubanga amulamusa assa kimu naye mu bikolwa bye ebibi. Newankubadde nga nnina ebigambo bingi okubawandiikira, saagala kubiwandiika ku lupapula ne bwino, naye nsuubira okujja gye muli n'okwogera nammwe akamwa n'akamwa, essanyu lyammwe liryoke lituukirire. Abaana ba Katonda omulonde bakulamusizza.